Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi nze IBRAH Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkwanirizaako. Omulundi omulala ate n'olunaku olwaleero tusazeewo tujjeko mu bitundu bya Katende mu district ya Mpigi. Mpigi. Era nga ku Masaka Road kuno tukyaliddeko omukyalo ono amanyiddwa nga Nalika Ana. Gwenjo okusaba asooka ababuuzeeko. Malamusizzaako mwenna abawuliriza amanya gange bampita Nalika Ana. Haguma Nalongo bonna gange. Sanse nnyo balaba wano e Katende. Mwebale kujja. Olunaku olwaleero tutunuulira omukyalo ono. Mukyala comes from a humble beginning naye asobodde okukola and she elevates herself. So tusazeewo tujje tumutunuulire tulabe enkola gy'akolamu ebintu bye, basically to inspire at the end of the day. Si serebu, si mututumufu, but he has an interesting good story to share with the whole world and the public at large. Extra Digest Mugoba Nsonga, we are powered by Niski Beauty Experts abasangibwa ku Plaza nga bano bakola pedicure, manicure nga kotadde n'okutraininga ba makeup artist abakabi atenga aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall ku Airport Road bakola latte art, manual brewing, coffee roasting nebigwa mu Koweryo banonye era nga ojja kwatagana ne trainer Tiger buli kimu kiberenga kitambula bulungi nnyo. Tutunulira abantu abenjawulo ku mitendera egy'enjawulo era nga olwaleero tukyalidde omukyalo ono alima emmwanyi, alima ebitooke nga kwotadde n'okulunda n'ebintu ebirala bingi byakola byajja okubanga atunnyonnyola. So tusazeewo tumukyalire tulabe yatandika atya, ajjawa inspiration, byalima abirima at what scale era future projection ye mu bulimi eriki. Omukyalo ono agenda kubanga atunnyonnyola here and there enkola gy'akolamu ebintu bye. Before we go any further, njagala tutandikire wano wennyini. Of course, briefly, mujja kutegeera who she is mu maaso awo. Twala tusooke tutunuulire kyakola. Wano we tuli bayitawo batya? Wano eno bedding. Bedding ya mmwanyi. Naye kati tusookera wali eri. Wali we ziyina okusookera. Nga tetunnadde eno, so tugende we zisookera otuyise mu mitendera. Yes. Okay. Zirabe. Yeah. Zisookera. Okay. Kati zino ze bayita mmwanyi ki? Baziyita elite. 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 Mu Luzungu. Mu Luzungu. Then mu Corona coffee. Mu ki? Corona coffee. Yo no Corona coffee. Ze mmwanyi. Zezino. Robusta coffee, Arabica coffee. Naye kati ffe tulima zino zi elite. Zino zeza government, zeza government. Yeah? Zeza government sebo. Zeba bagamba mulime. Aha. Zezine akatale akagwa. Tezinaba kugwa sebo, sengera zagwa, senga wano wonna weziri. Kati ezagwa akatale zeziriwa. Asizimanyi. Oh, okay. Sebo. Naye kati wano wezisookera. Okay. Wano betuzijjawo nga bw'oziraba tusima nsime ne tugenda nga tuziteeka mu buveera kati eno bedding yazo. Okay. Kati bwe tumala bwe tuziteeka mu buveera. So before nga tezinnatuuka wano ziba zifaanana zitya? Ebeera mmwanyi ddala. Ebeera bweti. Ebeera mmwanyi. Okay. Ebeera mmwanyi. So wano wemba mukola bed, nasare bed eno. Mugisimba mutya, mugipreparinga mutya? Tulima. Ng'omuntu weyandirimye ne tuteekamu emmwanyi yennyini. Kati bwe tumala okuteekamu emmwanyi ne tufukirira amazzi. Bwe tumala okufukirira ne zitandika okubeera nga zikola ki? Nga zivaayo, nga zijja. Kati bwe zituuka wano tutandise kye twandiise okusimbuluza. Tusimbuluza nga bwe tuteeka mu buveera. Olwo tugenda ziteeka wali eri. Kati then tutunulire wano waliwo science yenna ali special. Nedda. Nti oba muyiwawo buyiye ensigo. Tetuyiwa. Musimbemu kwemu? Si kwemu. Kati osima like wali osimyako ku muwogo ng'ogenda kusimba muwogo. Yeah. Kati tusima bwe tuti ne tugenda nga tusimba.
Okay, Extra Digest mugoba nsonga tuline mchala Anne, omukyalo ono mulimi ate musuubuzi, ate mchala mzadde. Tusazeewo tutunuulire omuntu muze mutuweereza messages ne mutugamba mutuleetereko ku bantu abatali batutumufu naye nga balina kye beekoleddewo to inspire others. So kwe kusalawo tunoonye era nga case study yaffe tugikoze n'omukyalo no Anne Nalika gwe tuli naye olwaleero tutunuulire alima emmwanyi era emmwanyi zino azirimidde ebbanga ki asanze buzibu ki bye tugenda okubanga tutunuulira. This is our first time okola ku mulimi ng'alima emmwanyi. Hopefully ajja kuba of great importance atusiigire ekifaananyi. Business y'okulima emmwanyi eruddewo mu Uganda emyaka miyitirivu naye abantu bali biased, abantu balina mixed feelings about okulima emmwanyi. Mixed feelings zino zireetebwa akatale k'emmwanyi aka fluctuating day in day out. The prices go up, they go down. Kugamba zirinnya ne zambuka. Then endala point ereta mixed feeling eri abantu obutetanira kulima mwanyi ye point yebbanga temwanyi zirwawo okuleeta amakungula zirwawo kwegamba okuleeta like someone zetaaga obugumenkereza ate abantu baffe baavu abantu tebalina ssente people not doing well so baba baagala ekintu nga kikutulirawo. Bannayuganda abatula bano waali bannyonnyodde go yawukana otya kuba ine endowooza ezebbiri zenkumenyere because eziri main endowooza esokera ddala ye emiwendo gye mwanyi okwambuka n'okukkirira giringa bw'olaba ddoola osula eri mu 3,600 enkeera ng'eri mu 2,500 ng'eyambuse nga yeesaze ng'erinnye n'endala n'ensonga endala y'eyokuba nti mwanyi zino zitwalamu kaakabanga. Tutandikirawo bannayuganda oyinza kubasigira otya ekifaananyi gojjawa obuvumu obwenyigira mu kulima mu emmwanyi zino amidst those two challenges I've told you. Ekisookera ddala buli kintu kyonna olina okubeera ng'oli mugumiikiriza. Bw'obanga oli ku bwangu oba kye nandiise paku nfune amangu nsuubira tojja kufuna kintu kirungi. Si bwe kibeera kati era buli kintu ky'okola ng'oyagala okufuna ekintu ekirungi olina okubeera ng'oli mugumiikiriza. Bw'ona ogumiikiriza era ojja kufuna ekintu ekituufu. Ekyo kye nsobola okuddamu bwe ntyo. Okay, tusigire ekifaananyi eky'emmwanyi okukka n'okukola ki emiwendo okwambuka n'okukka. Kati olaba buli kimu kibeera ne season. Ojja kusanga ettooke nga lya mitwalo 2. Enkyo olisanga eri 2 nga lya 15,000 ate nga ddene. Kati buli kintu kyonna mu Kampala wano ba mu Uganda wano n'ensi yonna ebintu birinnya we bikka. Nze nsuubira kubeera mugumiikiriza. Tewaliwo kintu kitakka oba kikka ate ne kirinnya. Nze bwe nkisuubira bwe ntyo y'endowooza yange nze gye nnina. Otandika mwaka ki okulima emmwanyi? Inspiration ogijjawa? Nagijja ku bazeeyi bange. Ne mikwano gyange maama wange kwe nagijja. Naye nga 2017 muzeeyi wange yali we twajjanga nga tubiraba. Kati awo naffe ne tutandika okubeera nga tutandika okubyagala tukuze tulina okutandika okulima. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli n'omukyala Anne nga mulimi ate nga mulunzi at the same time alina n'ebirala byakola. Tusazeewo tumutunuulire. We shall see gy'avudde ne waatuuse tulabe ki ekiddako. Of course kati eno ye nursery bed bwe ziva wano ziddawa tuyise mu mitendera egyo gyonna. Bannayuganda abatulaba bagirabe. Tulina omukyala Anne Nalika omukyala ono mulimi. Tusazeewo tutunuulire alima emmwanyi zino at what scale asanga challenges ki at the end of the day. Ekirime ky'emmwanyi bye bimu ku birime ebyettunzi way back from the 80s, 60s, 70s up to 90s ne early 2000s awo emmwanyi we yajjamu kembeera y'okunnyonnyola.
Government ya Uganda egezezzaako nnyo okurevivinga emmwanyi through Ministry of Agriculture, through Operation Wealth Creation, through NADS nebigwa mukoweryo ngeyagala kureviving ekirime kino. Bana Uganda ku buli 10 almost 9 mu 5 ababadde mu families ez'enjawulo baweereddwa emmwanyi sente zivudde mu mmwanyi. Almost 95% bakugamba nti nze ndi ku musingi gwa mmwanyi ze zamperera, and in those expensive schools agamaanyi ennyo ge mumanyi, naye olwaleero luno zakkamuko olwa factors nyingi nnyo. Njagala kwebaza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, alina project y'amaanyi nnyo ku mmwanyi eno. Oweekitiibwa ono Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda agezezzaako nnyo okuzza emmwanyi mu Buganda, era ng'akubiriza bannayuganda abawangalira mu Buganda okulima emmwanyi, era project eyo y'amaanyi nnyo. Inshallah taataffe omulungi Katikkiro, I know you'll make this project a success once again. Katikkiro Oweekitiibwa taata webale nnyo. Kakati nkuddidde maama wange. Yes, sir. Kino kiki? Era kikola ki era omugaso gwaki? Ero gye bayita bedding, omusana obutazituukako direct okuzibabula. Kati oba olina okuteekawo kino ekintu kye twandiise tundubaali eritayitamu musana, so that omusana tezigutuukako direct, kwegamba bwe ziba zifune akasana nga bw'owandiise akasana ak'okumakyako kaba kalungi. Kati right now bwe tuba tutaddewo kino ekintu era akasana ako tumaintaininga ak'okumakya mpola bwe tutyo. Okay. Ensigo yaffe gye tusimba wali we twasookedde ogigula sente mmeka era ogigulawa? Then omuntu because eri ebeera nsigo, kati eno ndokwa. Ndokwa. Thank you. Ensigo eri ogigula sente mmeka? Era ogigula otya era wa? Basically tusigire ekifaananyi, then tuveeyo tunyonyole endokwa eno ey'emyezi 3 egenda okusimbibwa yo ogitunda otya? Yep. Kati ku Container Village gye nzija ensigo eyo mugigula mutya? Kisinziira mubeeramu nga bwe nagambye tuyina oli ajja n'akugamba 15,000 ke bandiise akaveera. 2,000 kisinziira obugazi n'obungi bw'oba ogenda okugula. Naye nga tutandika ne 5, batandika ne 5, balina 2, 5, kisinziira nga akaveera akalimu ensigo y'15,000 mubeeramu muyinza kubeeramu ensigo nga mmeka roughly? Sikiteekangako nnyo bwongo. Okay. Yes, thank you. Tutunulire endokwa zino. Zino ziri ready for sale. Selling oba naawe okuzeesimbira? N'omuntu wa bulijjo okuzeesimbira. Thank you so much. Zino zitunda otya buli emu? 3,500. Ennusu 3,500? Nga sente ntono nnyo. Sente zammwe muzijjayo? Nyingi nnyo. Senga tetubirima. Nnusu 3,500 eza Uganda? Yes. Okay, it is so interesting. Naye nga bwe mbanyonyodde simanyi kiina kukolebwa abantu bazze baluzinga hope mu mmwanyi. Naawe okimanyi mmwanyi nange omulungi. But kyemmanyi amaanyi ga Mmengo ne Buganda gajja kuzza emmwanyi eno ku ntikko. Nina okukkiriza Katasovu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ojja kugamba lwaki mulemeddeko nnyo? Musajja oyo w'amaanyi nnyo. So Ani bwe tuva wano tuddawa? Tudda wakati bali kye bakola kye bayita ki? Ekyo kye bayita okusimbula. Tugende tulabeko. Bali mu kuteekamu ettaka mu buveera. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. IBRAH Mukasage mannya gange. Tuteebwamu ssente aba Niski Beauty Experts nga kwotadde n'aba Roast Coffee Academy. Niski basangibwa ku Plaza awo mu Kampala, era nga bano bakola makeup, pedicure ne manicure, bakola makeup ku ba bridals, bakola makeup owa bulijjo ku muntu yenna nga just oyagala kukolako bukozi makeup. Niski basange ku mwaliro ogusooka F2 ye room number, ate nga aba Roast Coffee Academy
basangibwa ku Alwada Mall ku Airport Road nga bano bakola latte art, manual brewing ne coffee roasting. Basange ku Alwada Mall ku Airport Road era olina kwatagana ne trainer Tiger. Mbalamusizza bannyabo muli mutya kino kye mukola kye bayita batya? Nimale ne musaamu endokwa. Okay, so buno obuveera buno bw'onaaba onaateekamu ettaka oteekamu kipimo ki bungi ki? Mupima obujiiko bumeka? Okay. So then n'oteekamu endokwa. Ettaka lino liri special mulina we mulijja oba osobola okusima ettaka lyonna? Okay. Eririmu ki ekyenjawulo okwawukanako ku ttaka eddala? Okay. So bwe bazijja eri gye baatulaze wano we bazituusa wano abakyala bano bapaakinga ettaka nga bw'oli mu kulaba then ne bateekamu emmwanyi. This process is a bit hectic. Kyovulaba nabadde nkubuuza tutunuulire leba abantu bano omulimu guno guli a bit tiresome and hectic. Bw'otunuulira ennusu ebisatu bw'obitemaatema osobola okugyamu essente ne leba atuusa ajja emmwanyi ku container village n'agituusako eyo level y'okusimbibwa ennusu bisatu ebyo bulungi nnyo. Nanti nze bwe nkifuniramu gavumenti bw'enejja okutwala ejja kutwala kingi. Wenjo kifuniramu omuntu wa bulijjo naawe IBRAH bw'onojja n'ogamba nti njagala gundi nga buzito gundi bisatu wenjo okufuniramu. Ate kati essaawa zino tetulina na kutunula nkifunamu ntya nina kigezza mu maaso eyo ndyoka ntandika okikola ki okukifunamu. Ani asinga okugula emmwanyi zo zino? Gavumenti esinga bagulako emmwanyi. Ne bano ba mpya baba bagenda okwesimbawo okugabira ebyalo. Abantu abakolaganyeeko ne gavumenti batulaga nti ensasula yaayo ya misinde ya nduulu. Gavumenti ekugulako ekintu mu 1945 n'ekisasula gavumenti ekugulako ekintu mu 1945 n'ekisasula mu 2025. Mbadde sinabagifuna mu buzibu. Gavumenti okusinziira abantu benkolagana nabo mbadde sinabafuna mu buzibu. Okay. Bansasula bulungi babitwala ne batusasula. Who sets ani determining a price ya 350? You the farmer oba government nga buyer? Government nga buyer. You setting at that price? Yes. Lwaki temwekubirira mulanga na ndulu ne mugamba nti babongere ku ssente? Kati IBRAH nga bw'ogambye nti abantu batya emmwanyi olw'okubanga zaali zaagwa ate kati zisituka kati ate naffe tugezaako zikola ki ozisitula kiddemu wali eri bwe kyali kibeere nga kidduka. Kati mu maaso eyo kijja kumala kikole ki kitereere inshallah nga bwe tusaba bwe tuteekamu amaanyi kijja kutereera kubanga buli kimu kyonna olina kubeera ng'olemerako. Nze manyi kijja kutereera ate nze sinaba kifunamu buzibu. Between gwe okutunda emmwanyi eno giguza gavumenti ku nnusu 350 n'okugyesimbira ofusinga funiramu wa? Kugitunda. Ate bw'ogisimba amakungula biki? Nze njagala kugitunda, njagala gikola bwe nti ngitunde. Okay, tutwale koko ku mmwanyi z'osimbye tulabe koko zino eziri eno wansi. Zokoze wano okuva mu bed n'osimba gwe nga tosobodde kuguza gavumenti tulabe ziri mu state. Wano waliwo okufuuyirawo nawe kwetaagisiza? Tufuuyira. Tulina omukyala Anne Nalika era nga tuli Katende eno tumukyaliddeko tulabe alima atya era asobodde atya okufuna mu kulima. Wano wotulabira tusazeewo tutunulire alima emmwanyi zino at what scale. Wano wetuli twagala otusigire ekifaananyi yonna eri gye tuvudde kusimba taka kufukirira buli muntu abisobola ebyo naye
watunyonyodde nti waliwo stage we mufuuyira mufuuyira ku stage ki era ofuuyira naddagala ki kati zino nga we nagambye zino za myezi 3 zirindiridde kusimbibwa kusimbibwa kati era ozirabako eddagala eddagala kweriri tufuuyira ne super green ne ya jimusa kati ekitta obuwuka tukiyita strike ne kubeera nga temulimu bitulituli era oziraba ziba zinyirira omuntu agenda ozitwala aba atutte masavu gennyini esebo. Okay, so eddagala eryo oligulawa olipima otya ofuna buzibu ki kusoomozebwa ki mu ddagala eryo? Kati mu ddagala eddagala kisinziira obungi bw'emmwanyi bwe bibeera nga bungi bw'opima nti kino kye ngenda okufuuyira n'omanya kale bwe ziba nga nnyingi ngenda kufuuyira emmwanyi nga 3 kisinziira engeri gye mba ngenda okupima okupima kwako kuli kubeerako obuntu nti emmwanyi kubeerako ebipimo omuntu byasobola okugoberera. Ofuuyira emirundi emeka? Ofuuyira emirundi 2. Okay. Mirundi 2. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tutebwamu sente aba Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molao Airport Road nga kwotadde n'aba Niski Beauty Experts nga bano bakugamba nti ayagala okola pedicure manicure n'okutraininga nga makeup artist wakabi wekwate aba Niski Beauty Experts. Tulina omukyala mulimi era nga mulunzi at the same time naye tusoose tutunuulire emmwanyi. At the end of the day bano bali mu kuzannya role y'amaanyi nnyo okureviving emmwanyi. Ate IBRAH emmwanyi eno ogiraba tegenda kugubyeranga busika. Toyina maka g'ogendamu wano mu Buganda n'otasangamu emmwanyi buno bubeeranga busika ettooke eriggwawo naye emmwanyi tesobola. Kale kati tutwaleko kuzikuze ze mukungula ze tukungula. Okay. Eri gye tusookedde tukulaze emitendera emmwanyi mweyita okuviira ddala nga bagisimba mu nursery bed. Katusazeewo tujje tulabe ku mmwanyi eziri ku stage y'okukungulwa era nga wootulabira wano waliwo ezengedde of course mukyalo ono zajja okubanga atunnyonnyola zino zirindiridde kukungula nga bw'oziraba wano. Kati njagala jangu otunnyonnyolemuko abatulaba balyagadde okumanya emmwanyi zino tuvuddeyo eri ewezezza emyezi 3 egenda kusimbibwa. Tusima ekinnya bugazi ki buwanvu ki era okuva ku kinnya kino kye tusimye wano tugenda buwanvu ky'okusima ekinnya ekirala nga tunaasimba emmwanyi. Kati wano tusima 2 by 2 bwe bugazi bw'ekinnya 2 by 2 by 2. Okay, tusima 2 then 2 then n'okukka 2 2 by 2 by 2. Ezo tuli muki mu meters mu liters centimeter mu fuuti muki oba mu kilomita tubeera mu fuuti mu fuuti. Abantu bayinza okulowooza eyo nti ziba kilomita. Mu fuuti. Okay, so 2 by 2 by 2 netuleka tusimbamu. Then okuva ku kinnya kye tusimbye wano okudda ku kinnya ekiddako tulekawo distance ya fuuti meka? 10 feet. Kitegeeza omuntu alina a small piece of land tasobola kulima mmwanyi. Kituufu. Kubanga fuuti 10 abamu zibazimbamu amapuloti eyo ne Kampala 2 ku 2 n'azimbawo ennyumba ate gwe woosimba ekinnya. Okay, kale tutunulire ekikolo ky'emmwanyi kino tugisimbye ebala mu bbanga ki eteekako ekimuli kijja ddi ntandika ddi okungula because obweraliikirivu bw'abantu buli awo mu makungula. Kaakati ekinnya kino bw'oba okisimye bulungi nga bwe nkugambye nti osima 2 by 2 by 2 ng'okiwadde bulungi ekinnya kireeta mangu oba okiwadde kye bandiise omusingi omuki
omulungi kati ku myezi 9 kiba kitandise okufulumya ekimuli ku myezi 9 eba etandise okuleeta ekimuli kaakati mu myaka 2 oba otandise okukungula mu myaka 2 oba oli ku makungula yes myaka 2 oba oli ku makungula tuyina we tutuuka ne tuddamu okufuuyira twasembyeyo okulaba eri bwe tuzireeta eno tutandika okuzisimba tuyina we tuddamu okufuuyira tetufuuyira mpozi nga olabeko obuwuka ng'ebisaani ki naye nga tetuzifuuyira bwe tutunuulira zino olwaleero zirimu obuwuka buvaamu butya obwo obulimu buvaamu bukka buvaamu bukka so bwetuuka kweno levo toddamu kufuuyira ate tuddamu kufuuyira mpozi nga tulabyeko ebisaani tetuzifuuyira zibeera bweziti ekikolo ky'emmwanyi kino kivaamu nga kati bwe zengedde bweka nga baze bulungi zivaamu mmwanyi zenkana ki endebe 7 endebe 7 kilo 7 buli muti guvaako kilo 7 wano ewammwe wano we muli mazina emmwanyi mutunda mbisi mutunda nkalu tuzitwala ne tuzikuba tuzirinda ne zikala ne tuzitwala tuzikaza ne tuzitwala ne tuzikuba ne tutandika okuzitunda kale roughly atusiigira ekifaananyi eri gwe anayagala okulima emmwanyi emmwanyi zino zisinga kubala mu kisenyi ku mutala nze ku lukalu kuba ffe tuzirimidde ku lukalu ne bazadde baffe tubalaba balimira ku lukalu kale tetujja kutambula nnyo kiwanvu munda muno naye nga wano emmwanyi zino muli ku sikeero bugazi ki wano ziri ku ekm obugazi bwazo Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tutunulira omukyalo ono alimira ku scale ezenjawulo era nga wetuli wano atusiigira ekifaananyi ku bulimi bw'emmwanyi wenyumiriza ki mu kulima emmwanyi zimpa ssente ezireeta ssente essebo so emmwanyi zino osanze buzibu ki mu kuzirima what has been your biggest challenge mu coffee farming badde sinnabazifunamu kubanga nze abajja ne bazigula bansasula abakozi betukozesa oba benkozesa bakola bulungi kati mbadde sinaba kufuna buzibu bwonna tutunuulire security ezo ezibaredde okunogebwa muzikuuma mutya like muziprotectinga mutya okuva eri ba intruders n'ababbi tetulina babbi ffe oluzirima nga bw'olabye wali eri tulina store mwe zigenda tetulinawo muntu tuzibeerako nga bw'onoogamba security naffe kennyini twekolamu omulimu nookera n'omanya nti twanoga kino lwaki kiri bwe kiti naye nga tubadde tetulinawo babbi kale katugende ku section y'enkoko tulabe alunda enkoko kikaki azirunda at what scale naye nga nkugamba ntukyali ku Extra Digest mugoba nsonga Extra Digest mugoba nsonga nga bwe twakunyonyodde nti omukyalo ono ng'oggyeko okulima n'okulunda alunda era nga woolabira wano tuli mu nkoko zino ze bayita batya zino ze bayita enkoko ezibiika ezibiika zimazeewo bbanga ki wano kati wano ziri mu myezi kuba kati zibiika ziri mu myezi 7 so production yazo like zikuwa amagi ameka buli ddi era kumala bbanga ki buli kanaku tufuna tray 6 ziri nkoko mmeka zino ziri nkoko 3 nkoko 3 so buli lunaku mufuna tray mmeka tray 6 amagi gano gatunda otya era ogatundawo tugatunda ku maduuka ku maduuka tufuna abamaduuka ne bagatwala naffe kennyini ne tugatwala walizeeko wano bwoti naffe kennyini ne tugatwala e Kampala ne tugatunda kati tray tugisuubuza omutwalo gumu
bo ne batunda gumu 2 esebo ebisi. Oh. So osanga buzibu ki mu nkoko muno? Tewali. Tewali, zibiika bulungi. Kasita oziriisa nazo nga zibiika. Okay. Kasita ozigema n'oziriisa. Ezikitta kubeera nga toziwadde byakulya. Okay. So amagi mulonda mu ddi na ddi, mugalondamu mutya okwatika mukikola mutya amagi gano okubanga tegaatika? Nanti kati oziraba tezirina mimwa kizibu kya kubeera nga zigabojja. Kati ate ezimu zigenda mu bibiikiro biri bye twateekawo ebyo. Zigenda mu bibiikiro endala kati ngeri w'olijjaawo amalala gaagali naye katufuba okulaba nga buli luvannyuma lwa ssaawa tuyitamu ne tulondamu. Ne tuyitamu ne tulondamu. Okay. Awo ziba zikola ki okwo kukaaba kwaki? Kukekema. Nanti zibiika kuba kukekema. Okay. Extra digest mugoba nsonga tuli ne mukyala Ani nalika omukyalo ono mulunzi ate nga mulimi. Wano we tuli mu section y'enkoko. Of course tuze tubayigiriza engeri gye balundamu enkoko, endabirira y'enkoko. Tufunye omukyalo ono to inspire other women and other ladies out there. Yes, kisoboka osobola okubeera eyo n'okola n'otandika mpola mpola. Watandika n'enkoko mmeka? N'enkoko 5. Watandika n'enkoko 5? Enkoko 5 nga ngezesa. 5 n'enziramu n'enfunayo 25. Bwentyo nengenda nga ngaziwa nenzira ku 10 nga ngenda nzimanyira olonjiga. Okay. Kale, tugenda kubanga ne wano tuvaawo mweno section tuvaawo tuolekere awalala. Tuvuddeyo mu nkoko nga bwe nabanyonyodde omukyalo ono nti mulimi ate mulunzi. Tuzze mu section y'ebitooke. Tusooka tutunulira ebitooke bino obirimidde ebbanga ki era bitooke kika ki bino? Ebitooke mbirimidde emyaka 2 okutandika nti nnima ebitooke mbiyingidde. Matooke ki ge musinga okulima? Tulima kibuzi, nakitembe n'embwa zirume. Okay. Kati buli kika ky'ettooke tufuna we tukiteeka. Esebo tukirimira. Mulina amatooke gano galima ku skero ki? Acres 3. Acres 3. Esebo. Naye buli kale nga bw'ogamba nti kati wano waliwo eka emu kitundu tutaddewo kino waliwo bwekityo tugenda tutabika. Okay. Esebo. Ogatunda wa bagagula batya katale kaago kali katya? Bwe gaba gataddeko ne tutema. Feke nyini tugatwala mu katale oba waliwo ne baneiba abajja ne bajja ne batugulako. Ku mutwalo 2 kisinzira n'emmere engeri gyesseemu n'engeri gyerimu waggulu. Okay. Esebo. Osanga buzibu ki mu kulima amatooke? Olumu ebiwuka. Ebiwuka bimanyi otusumbuwa. Okay. Esebo. So omuntu bw'abanga azze ng'ayagala kumuguza nsukusa muzitunda mutya? Tuzitunda 15,000, 12,000. Okay. Kisinzira obukulu bw'ensukusa n'obuto bwazo. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzege omulungi atulaba Extra Digest mugoba nsonga. Omukyala Anne akunyonyoddemu okulima kwe wano ne wali. Kati ekirala olaba manyiwa eri gye tubadde mu nkoko. Tumugjayo ne tumuleeta ne tumuteeka mu bitooke. Tetulina kye tusuula kyova olabanga ebintu byaffe byonna ebitooko birabanga bigimu. Kati tetulina kye tusuula manyiwa yenna ava eri mu nkoko tumuyiwa wano. Okay. Kale tugenda kuba tuwumulamu katini nnyo tutunulire omukyalo ono yaani atandika atya obulimi n'ebigwa mu kowere tovaawo. Tulina omukyala Ani nalika. Nalongo. Aguma. Aguma lyani? Lya mwami. Ali atya? Mulungi. Bamuyita ani? Bamuyita Joseph Aguma. 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 Yes. Okay. Kati omukyalo ono basically tutunulira she has an inspirational story. Obulamu bwe tebubadde straight, bubadde mu ups and downs. Abatulaba bano balyagadde okumanya gwani bakuzaala wa briefly emboozi yo
obulamu bwo busookerwako oli muwala waani tutandikirawo. Okay. Amanya gange bampita Ananalika Nalongo Haguma Banzala Kamengo Masaka Road. Jajja tata wange bamuyita Kasule Patrick naye mugenzi. Kitalo nnyo. Jajja wange ye gwayambadde Kasule naye mugenzi. Mama wange anzalira ddala bamuyita Biraba Proscovia naye mugenzi. Bwentyo bwentambula. Okay. Esebo. Muzaalwa abaana bameka? Wakulira wa mwakulira wa early childhood eyo mwakulira wa? Twakulira Lungujja. Awo Mengo Lungujja awo. Yeah. We twakulira batuzaala abaana bana. Ffenna nga tuli wamu. Abasatu bali kuki? Basatu omu abeera eno Katende. Omulala abeera Bulaaya. Omulala abeera Wangalira Wakiso. Esebo. Omulala yeggwe. Omulala yenze. Mpangalira Buziga. Okay. Esebo. Taata ne maama baafo ine emyaka emeka obanga mwine emyaka emeka? Mama tata wange sigenda mwogerako nnyo because nali nkyali muto naye mama wange yafanga nyingira senior 1 we yafiira. Okay. Esebo. So maama ne taata ani yali abeezabezaawo family, ani yali abayimirizaawo? Nga tata tanaba kufa yali taata naye kati taata bwe yafa then mama waffe n'abeera nga yatuyimirizaawo. Okay. Esebo paka so mama bw'afa ng'oli mu senior 1 obulamu kyemmanyi bwakaluba mukko. Yes. Wakola otya, mwazzaako ki, mwabeerawo mutya? Kati bwe baafa baatulekera ewaka then nga bw'omanya ebya famire ne bigootaana bano abaagala okuyingira ne batwala ebintu ebimu ne babitwala kale. Abasinga obubbi baba nganda. Yes. Abantu abo babbi. Kati ne batugootaanya ne twesanga nga ngenze wa anko wange naye kati yafa. Yankuza paka n'asobola okumpeerera kokko. Ne mala ne nkulira ddala. Yakuweerera paka kyakumeka? Yampeerera paka senior 3 ate nange nalimu bulalulalu. Kati nenkuma mu senior 3. Taamu esooka ey'okubiri ey'okusatu. Nimalako senior 3. Kati olwagye yagenda okulaba nga sitereera n'amaana ngamba jangu otandika okukola nange. Yo lipooti wagijjayo? Nazijjangayo. Nali mugezi nno. Wabeeranga mu bameka? Nalinga mugezi. Sinze mubaddirira abakulembera mubaddirira abaggalawo? Mu middo awo. Aba Niski Beauty Experts bateekamu ssente basangibwako Plaza awo mu kibuga Kampala. Aba Niski bano abakola makeup, bakola pedicure, manicure n'okutraininga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okukola makeup oba okubeera ba makeup artist abakabi. Ate nga aba Roast Coffee Academy basangibwa ku Alwada Mall awo ku Airport Road UAE nga bano bakola latte art, manual brewing, coffee roasting n'ebigwa mu Kowere. Tebalina branch, tebalina bloka, tebalina kitunzi okujjako okwatagana ne trainer Tiger yekka teri mulala. Bwe bamala okutendeka bwe bati ofunirawo omulimu. Byemu ku birungi ebiri mu Roast Coffee. Olumala okutendeka bwe bati ofunirawo omulimu. Okwewala abafere noonya trainer Tiger kuba ennamba y'essimu eyo. So ankowo bwe yagamba nti tugenda tutandika okukola ffenna. Mwasibira mu mulimu ki? Yali akola mulimu ki? Wali okola mulimu ki? Atunda by'amasannyalaze ye nannyini Trans Electricals. Kati natuula naye ne mbeera nga nkola naye. Naye kati mu kukola naye nga bw'onoogamba okuyiriba. Customer ze bwazze omukubyeko enjawulo. Kati nze nga n'ez'omusala sikyazirinda. Kubanga wafunanga enjawulo? Nafunanga enjawulo kati nga buno obuyawulo buno ate bwenfuna nga nange ate nebbali mbeerako ne kyenkolayo ekitono. So ezo sente wazisavinganga wazitwala mu business direct ze wayawula? Business direct. Wasookera mu business ki? Yangoye. Kutunda ngoye? Kusubula ngoye? Ngoye z'abaana zino wino. Ng'osala endiboota? Omukyala yalingawo nga asumulula endiboota. Okay. Nokkirira n'ogenda n'olondawo kamu 2 3 n'ogenda n'otereka. Kati nga gwe bwe nkulaba ng'ozze bro ino omwana wa myaka emeka kano nkatunda nakasubudde nga 15 ne nkugamba mpaka 8. N'oli 3? N'endi 3. Amagoba nga gagala kwenkana ne ze wasuubudde?
nedda ssebo kuba kubulako 2,000 okuwera amagobo okwenkalaniza wasuubudde. Okay. Kati bwentyo bwe nagendanga nkola. Bizinesi y'engoye eno mu bizinesi zonna lwaki gye waddukiramu gwe yali mu by'amasannyalaze omuntu akusuubira nti wali sigadde mu by'amasannyalaze naawe ne weeterawo ka bizinesi aside wali. Kati olaba IBRAH nze saagala nnyo kunfuga. Nakula njagala nnyo okubeera boss. Independent. Yeah. Saagala kundagira. Njagala nnyo okubeera nga nze atuma. Nze gwokolera. Ate nawe bw'obeera ng'oli mukozi wange nkuwa hope ne nkugamba bwe mba nkusasudde beerako n'emabega ky'okola ki. Kyeweekolera sente tolyandye. Osobola okubeera ng'oli boss. Kati buli we natundanga engoye I mean buli we nafunanga omusaala oba n'enjawulo n'engenda n'ensuubula buli we nasuubulanga buli we nasuubulanga n'ennyongeramu buli we nasuubulanga n'entunda nga ngenda nnyongeramu ki nga nnyongeramu capital kati ngenda okulaba ate no ssente ze bampa ntono nenviirayo ddala nentandika okwekolera. Wasanga kusoomozebwa ki mu mulimu gw'okutunda engoye guno ngoye z'abaana? Abantu batwalanga engoye abamu nga tebasasula ng'oli amanyi okujja n'akuggyako obugoye bwo nga waakasala booti n'abutwala n'atakusasula n'akutambuza okwo okusoomozako kwali kw'amaanyi naye ate kwanjigiriza era olwamala bwenti saddamu kuwola. Obulamu bwange nentandika okumanya nti nina kugenda mu maaso nga siwoze. Wenyumiririza ki mu mulimu gw'okutunda engoye? Bingi byenfunyemu. Nfunyeemu naddala emikwano mingi. Abantu abasinga bantegeera nnyo mu ngoye. Kubanga twatuuka ekiseera olaba engoye zino nazitambuzanga butambuza naye nentuuka ekiseera nengula nnuwa ne tugula nnuwa. Ng'otambuliza mu mmotoka? Nnuwa eyo okwata emitto n'ogimenya. Kati bw'ogimenya nga ffe gye tukolamu edduuka. Okitegedde? Nga tugenda ku cupboard sales eza church ez'ebisaawe bwe zityo. Nuwa nevaamu nezaala edduuka ku Universal House. Universal House nevaamu edduuka nezaala UK Mall. Engoye zino ozitundidde ebbanga ki? Bw'oba ojjukira okuva lw'otandika okutuusa olwaleero wano tukusangidde? Myaka 10. Ng'oli mu kutunda ngoye? Ndi mu kutunda ngoye. Ozisuubula wa? Kati nzisuubula Turkey. Luli nasuubulanga mu wino naye kati Turkey. Nzisuubula Turkey ne Dubai. Oli nnyonyi n'ogenda? Eseba. Okay. Extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange tulina omukyala Ani Nalika Nalongo Haguma. Tutunuulira from a humble beginning. Tata ne mama baali bakola ki? Tata wange yali mujaasi. Yali w'amagye. Ng'ali ku ddaala ki? Simanyi naye nga kyemanyi yali mujaasi. Ate maama? Maama wange yali akola mu bya saloon ng'alina saloon. Nviiri bikyero makeup w'abakyala njala bikyero. Makeup by then teyaliwo. Babasiganga makeup wedda baafunanga amapaapaali. Naye kati bwe yamala waneeno ng'akuze n'adda mu mayumba ge ng'azimbye rentals n'atuula nga ge gamulabirira. So endiboota owa senior 3 yatandika okutunda ebyamasannyalaze ng'afissaako akasente n'agenda mu Owino n'atandika okutunda engoye n'ava mu Owino n'agula emmotoka ng'atundira mu mmotoka n'ava mu mmotoka n'akola edduuka mu Kampala ku Universal House n'avaawo n'agenda ku UK Mall e Kansanga n'enkola ne Washing Bay. Olina ne Washing Bay. Washing Bay esangibwawa? Lugogo wa wonna? Lugogo ku Oryx. Opposite Shell. Gundi eyo? Belonge yiyo? Yes, sir. Yange n'omwami. Yo n'omwami? Oh, that is very good. Ku Belonge awo woyingirira mu Forest Mall. Ate lwaki ngamba nti yange n'omwami senga nali siri mukozi omanyi ekipushinga n'olumu abasajja bakyala bw'obanga omukyala gwe wafuna bwatyo tasobola nawe kukulaakulana. Kati ffe buli kye tulina kyaffe ffembi. Tutunuulire engoye zino e Kansanga ne mu kibuga. Wa specializinga mu z'abaana bato oba wateekamu n'ez'abakulu kati? Baana bato. Lwaki baana bato?
abazadde baagala nnyo okwambaza abaana ate ku baana tebakaayana nga byabakulu baagala nnyo okuteekamu abaana ssente. Okay. Thank you. Kati tutunuulire osanga buzibu ki mu kuleeta engoye ez'okusuubula yonna eyo gy'ozijja okuzireeta mu Uganda? Musolo. Omusolo. Naye bwe gutaba musolo siina kyensanga. Kuba nze mmanyi okwemaketinga, mmanyi na mikwano gyange, ntandika na mikwano gyange kale. Be bajja ne batwala. Okay. Yes. So abantu bafuna ku ssente baba n'essuubi bakola ebintu ebyebasanyusa. Kiki osinga okukola ekikusanyusa ggwe? Akageri nti kati olina ku ssente. Kuzimba. Njagala nnyo okuzimba naddala amayumba g'abapangisa agakabi. Kyekinsanyusa mpulira nga kimpa emirembe ng'obukadde bwange mbukoleredde. So ky'olimu wakitandika okikola oba olowoozaako kirowooza? Nakitandika mukwano. Okay. Enteekateeka z'okuddayo okusoma nti akasente weekali ozirowoozaako ki? Saagala kuba sigenda kubeera president. Wendi wammala kubanga n'abaasoma baagala kubeera nga nze. Ate abaasoma kye baagala okubeera ate ggoredde ky'oli. Kyendi. Oluzungu luno bw'oba wakulufuuweta olufuuweta bbanga ki? Nga tuzze mu mazima. Nga bagayete kati lwokalo luba lukwajja, waguddewo akabenje, waguddewo obuzibu. Obuzibu bwa luzungu, atalwogera tasomoka kudda eri. IBRAH mpitawo. Mpitawo. Manyi oddogera. Undogera oluzungu. Oyinza ddogerera bbanga ki nga tofunyeemu kasikonda, teweerumye lulimi, tosikatiddemu, tositudde mukono guno guyisa wano bw'oti kutakula mutwe. Ndogera. Sinakusobola ndogera. Oyinza ddugenda nga bbanga ki? Duration, how long? Like how many hours? Kisinzira abantu b'obeeramu. Nze kati abaana bange boogera luzungu, bwe nsiiba nabo toogera luzungu. Abaana basomera wa? Bali ku Green Hill Academy. Tebakalubirizaamu abaana ba Green Hills, Kabojjezo, Kampala Peninsula, luzungu nga lungi. Tebakalubirizaamu. Nange nduyina. Nange siri mmere. Tebalina kye bayinzako olumu teboogerawo bigambo ne wesikamu n'ogaana naye bano abaana bangeya. Towuliramu konkenyera nti abaana bakugeya. No, okuleka okukuwabula. Kuba kati omulembe gukyuse. Oyinza okwogera ekintu omwana n'akugamba mami no bakyogera bwe bati. Owulira otya? Mba neesiimye omwana w'okukuwabula. Ate okusinga okukulekerayo. Simanyi lwaki abantu bali mu kugamba abalaba program eno bali mu kugamba ani aboogereremuko oluzungu. Ndi mu kulaba abantu abo nga bagamba atwogereremuko oluzungu. Twogere tulugende. Ani oluzungu luno tofuna kalubirizibwa konna ng'ogenza okusaba visa zeze ensi z'ogendamu. Ate visa badisaba na luzungu. Paperwork. Tebabayo na bubuuzo bwe babuuza wadde? Bakubuuza like ate kwegamba sitegeera luzungu kyogezaako okwogera. You see, oluzungu luli a bit funny. Osobola okutuuka mu scenario nga lwe lukuyisaawo lwokka. Ng'ate gw'ogenda okuwuliziganya naye tulina kye bayita accent. Accent okitegeera? Okitegeera otya? Mushitegeera ng'oyogedde luno tunyoleza. Olw'okujoleza. I think lw'ogamba. So omuntu asobola kunyoleza luzungu luno ofunamu nkenyera? Mukwano nedda nkugambye abaana bange. Amaanyi go galiwa mu luzungu no? Kulwogera, kuluwulira, kuluwandiika? Amaanyi gange galiwa kulwogera, kuluwulira, wensinga kuluwandiika. Otegera bulungi okuluwandiika? Okuluwandiika. Naddala ng'oba waliwo ekintu kyankalanyiza. Ofubutuka nnyo mu kuwandiika? Kuluwandiika. Okay. Kale, okay, Anne, tulina abaana bangi nnyo, tulina bannyinaffe ne baganda baffe abeekubagiza olw'obutasoma kiwanvu, abeekubagiza olw'obutasoma, abeekubagiza olw'ebbula ly'emirimu, abeekubagiza olw'ebbula ly'essente, nga beekubagiza many have lost hope, many have lost hope, indeed losing hope. Oyinza bba wa bubaka ki?
kamera yeno ntunulewa eyo wane IBRAH wali labyeyo oluzungu oluteeka emmere ku mmeeza oluzungu wali olabyeyo olusasula bills nedda wali olabyeyo oluzungu n'ogenda mu ddwaliro nga lwe lulina okuwonya nedda bw'oba olina akasente it is money okitegeera kaakati njagala okukutegeeza bw'obeera ng'oli hard working bino n'obeerawo nti ate saasoma nze no kati neesiimyeko mbaddeko n'abantu ntambuddeko mbaddeko n'abantu ntambuddeko nina emikwano sisobola kunsika kudda mabega ne waliwo ono nga ye tasomeddeeko ddala okitegeera ng'oyina ssente buli wamu kisoboka okitegeera do not lose hope because saasoma don't oyina kuyitawo buyisi okitegeera ate nakirala naddala abaana abawala okwesiba ku basajja omusajja yalina okuwa omusajja gw'olina okusaba obeera ku Facebook okuva ku makya paka lwaggulu tokola njagala okukutegeeza ogenda kusiraana obulamu bwo bwonna oyina okubeera ng'oli very hard working ngenda kuwa abawala bano bw'obeera n'omuvubuka oba omusajja nga eva abeera ku Facebook apostinga ebifaananyi oyo manya mufu totawaana IBRAH n'obeera n'omusajja myaka 3 myaka 4 myaka 5 buli wiiki akyusa profile picture akyusa cover page abeera apostinga oli kafu oli ku kafu totawaana wa maama Keith Kanabi naye bw'obeera n'omwami ng'asobola okukeera ku makya n'ateekayo ensawo y'amanda kisinzira obuzito bwe kati nze ngenda kwogerera ku bano ba small business ensawo y'amanda nti kati kino kyendi tuula omwongeddeko ki omuvubuka gwe naawe omulenzi bw'obeera n'omuwala nga be bana bagenda okukeera ku makya lipstick tusileyinze totawaana Facebook, Snapchat, biki morning to what? Totawaana. Beera n'omuntu akongerako. Tobeera mu kifo kita watali business. Nga toyina kyokolawo. Tobeerawo. Tugenda tunywe kachayi nze bamanyi okumpita kachayi ne tugenda kachayi ne tumaliriza nga tuli mu business kino tukikoze kitya kino tukoze tutyo kitegeera ne tukakkana nga tuli mu business naye bw'onoobeerawo nti tugenze kunywa bereya bikoze bitya obulamu bwo bwonna ogenda kukaddiwa odde mu kizigo oyiika nga toyina wadde n'ekikumi ate tujja kujjanjaba tujja kulabirira nga n'ebikuluma tebikyawonyezekebwa nga tosobola kuwona naye nga ate senga obadde ng'oli mu kunoonya ssente nga gwe omukazi nanti kati fe abakazi tulinawo kana akantu omusajja yalina okumpa omusajja bw'anaaba taguze enva sijja zigula lwakubanga oli ku musajja keera ku makya genda naawe noonya bw'onoonoonya togenda kudipa ffena tuli bafumbo naye nze omwami wange tasobola kutambula ne mulinda jagula enva okitegeera awo ensi yavaawo yavaawo temukalubiriza abantu mulimba awo ensi yavaawo oba omwami ssente zimubuza eza fiizi ate munange omwana atudde balina kuleeta ssente omukyalo okola ki okitegeera gwe empagi ey'omwami okay tweyanziza nnyo obubaka obwo okukola kw'ennyo kuno okwattributinga kuba nti wakati wali bulungi ssente okwattributinga kukuba nti watandika okukola at an early age your hard working what do you attribute your hard working to ewaka waliwo ssente naye kati nga bwe nkugambye nti kubanze bazadde bange bagenda okufa baleka ebyobugagga naye kati bwe baafa buli kimu nekyonooneka kati nga nebisasika kati nga mu abalina okwerwanako nga mu abantu naye nga ewaka waliwo ssente ffe ne bajjajja baffe gye bali abamu bagenda nakufuuka ba bishopu bagagga ddala ba bishop mu ssente bishop mu ddiini bishop era bw'ofuukira bishop obeera mugagga era obeera olina ssente waliyo bishop omwavu yali bishop naye okay kale tetugenda kubanga tusukkawo wano omukyalo ono katumuleke
abantu abakwagala okufollowinga okusupportinga in business how can they reach you? Ku Facebook nkozesa page yange yedduuka bagiyita 3Ts Kids World Mobile Fashion and Boutique. 3Ts as in 3 then TS 3Ts Kids World Mobile twasokera mu mobile and Boutique okitegedde eri ku Facebook then amanya nkozesa Nalika Ann nkozesa Ann ku Facebook enyeseba business 3Ts bw'oba oyagala okunfuna ndi ku Universal House shop 27 ku UK Mall ndi ku shop 2 sit2 yes twakagendawo. Future plans future projection werabawa mu busuubuzi werabawa mu bulimi mu myaka ng'etaano okuva kati? Mu myaka ng'etaano nina kubeera biliyoniya. Kati oli ki? Ndi mugagga naye sinaba kufuuka biliyoniya. So oli miliyoniya kati? Ndi miliyoniya ate nsaba miliyoniya wa senior 3. Yes. That is very good. Nsaba nnyo mu myaka kati abadiguli balumwa mu myaka bagamba obudde bamala obudde mu myaka 4 mu 3 oba 4 mu 5 njagala mbeere nga sikyakula kukulukusanya tokyakakalukana ng'ebintu byenkoze byebikukolerera nga sikyali ku bino keera kola boti myaka 4 mu egyo oba 4 mu egyo ni mu kulingiza 4th floor nenjagala mbeere nga you are soon making 40. Njiringiza bulingiza nkyalinayo emyaka ku making 40 kyali muto okyali muto nkyali muto IBRAH ebintu byenkoze n'engeri gye ndi focus batono nnyo ababikola abantu bali empeta nga mpitirivu ku mikono eno ya bufumbo nakwanjula ate ziri malidadi swaga amalidadi si swaga oli wa ddiini ki? Ndi mukatuliki. Oli mukatuliki? Nsabira Lubaga. Kitalo nnyo kya Ssaabasumba. Okay, kale Large upon yourself, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Netone Senabulya, mwebale nyo mwebale ddala. Then n'abavujirizi ba program eno aba Roast Coffee Academy Trainer Tiger, nkulinze muganda wange, nkulinze. We need to do something big and better. Trainer Tiger Roast Coffee Academy, Alwada Molao, Airport Road, UAE. Yeka ya chimala mu UAE teri mulala. Of course abafere mwamerusewo banjaawo, ngenda kujjaawo mu Abu Dhabi. Naye gye kinaggwera mujja kudduka emisinde munyazenyaza abantu awo mumutegeera ebya coffee roasting na bikitemu bitegeera. Then Nisk Beauty Experts bajja kukolako ka makeup. Aba Nisk bano makeup omanya abantu balowooza makeup bamukola ku bantu beeru bokka. Ne makeup bamukola ku buli muntu. Wakoze makeup ng'ojja mu ino interview. Sakoze sikola nnyo makeup naye bwe mba ngenda ku mukolo nkola ntya nnyo makeup yakaddiyamu olumu. Naye nga mulimu abamanyi omukola. N'osigala kukalayo nga tebakusiize bikwerusa. Waliwo abakola ne bakujja kukalayo. Okay. Naye nga n'abaddugavu bakola makeup. That is very good. Kale Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manyaga mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Love you all.